Papa Misa Semakula ali mu nyumba. Come on people. Mugenda mulaba mudakika ekyokubiri papa nga sinabulira soka kwogera ebintu ku mutima. Ekirala abamenye ekanisa. To those people who broke down the church, mwenenye. You should repent. Badde njogera ne Misa Semakula ate n'agamba ekigambo ekyo gyagenda okimanyi ne musoma Bayibuli n'okiddamu tolaba na Pakistan yamenye ekanisa. You have never seen the devil breaking down the church anywhere. Naye abantu tetukimenya. Olunyiriri lugamba nti omuntu kyasiga. The man sources what he reaps, the Bible says. Kale nsaba abamenye ekanisa ne bwe wawerekedde buwerekezi genda mu kitanda kyo nga Mukama nsonyiwa ajja kusonyiwa akuwa omukisa naye gwe n'ennyumba yo mwejja kuba n'ekikolimo okubanga mwamenye ekanisa. So ekyo tekukiddamu. Ekyokusatu naye bwe mwenenya ajja basonyiwa Katonda wa kisa. Ekyokusatu Barcelona kyetwayiseemu Mukama yekka yamanyi. Papa oli waki toyagala Barcelona sesanyu likutta fire ze ndi wa Messi ne wemba ndoota kale kyetwayiseemu kimane bayani n'ettaano oba owangudde nesa ekyo kyekitabya Man City naye nayo Mukama yabisasula omuntu omutegula omusanvu oba wangudde bulungi oba wangudde bulungi ku munaana kyasusse but who cares oba abantu kuli egoolo munaana who cares tujja kudda mu maanyi ndowooza byebyo bibadde ku mutima buli lwakusatu tusiiba paka Mukama lwanagamba tumale. Every Wednesday we are fasting until the Lord tells us to stop. Nebaza abantu abasaba naffe mu nsi yonna. I appreciate people who felt bwe tutali ku NBS abantu baakubira okuva e Tanzania, Kenya, Rwanda. Nebaza abantu mwenna abawaddeyo ssente okuyamba abantu ku birthday yange na Agi Rwanda yangambye nayambye abantu bangi abalabiridde abakadde mwebale nyo ddala. Basebo ne bannyabo badde nsaba mumanyi obudde bwebeera ku speed. Let's join our hands and welcome Papa Alice himself, Message Semakula. Akayimba kakofayo Dr. Nime kakutendereza sewo omutonzali waggulu nsiimye Katonda wange kira kitagere yafa zere nakakasa amaanyi sente zaaliwo abasawo baaliwo naye era byagana zolo nenkakasa amaanyi ga Katonda tibabeera gasazeewo sente fuuka kisasiro tekasaabange Katonda yasinga. waliwo kana akagamba ne bana ab'obudde bajje batwongeremu kulisi kana akagamba nti ojjanga ne tulya lutaaya ojjanga ne tulya wagabonoba teyagamba tobe wagabonogaggawala teyagamba togaggawale anange obudde bwaffe mukyalawo asabira mukubanga lwoto your wife and the children and son saba nabo ku church eno webale kubakkiriza kusaba oyo wambogogo wabasa sister wange ddala nange ndiwalugabeera muwasaso ekisooka kyensinga okwagalako misaki amagezi buli wentu amagezi you are wise nti buli wentuula naawe nvaamu njize era onnyambye nnyo kwega tekiri ofiiso naye onnyambye nnyo okubeera kyendi ng'ompa amagezi kwega tokigenderedde ekyo omuntu omulaga ekirabamu ye Kenzo nayogerako ne Kenzo n'ampa amagezi mangi nnyo and I want to thank you for that. Buli bw'ofulumya ebigambo you speak wisdom. Amina. Ekirala nkwebaza lwe wayimbira kabaka nange nenzija namaliza kabaka muyise essa nagamba weramu yusa ndyerabira konsati yo kubanga natya nnyo sanyusa okukulaba tusome nekyandiikibwa
babuuza ne ku bantu. Mbalamusiza mwenna abakkiriza n'abatali bakkiriza mukkirize. Tugenda mu ekyandiikibwa misa kye yakyefunidde. Psalms 12 Psalms 12 tugenda okusomako nga it's a prayer for help. There is not a good person left. Honest people can no longer be found. Let her interpret so we can not lose the Luganda family. There is not a good person left. Yamba Mukama kubanga batya Katonda baggwa. Honest people can no longer be found. Abama bakendera mu bantu. All of them lie to one another. Balimbagana bonna. They deceive each other with flattery. Ne bawaanagana okuusa. Silence those flattering tongues, Lord. Mukama sirisa aboogera ebyokwenyumiriza. Close those boastful mouths that say, with our words we can get what we want. Aboogera ebyokwegulumiza aboogera nti n'olulimi lwaffe ge maanyi gaffe. We will say what we wish and no one can stop us. Abo abagamba nti tujja kwogera buli kye twagala ani ayinza okutusirisa. But now I'll come, says the Lord. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti mujje. Because of the needy and the oppressed, Ku lw'abo abali mu abaavu n'abeetaaga and the persecuted, grown in pain, n'ababanyigirizibwa mu bulumi. I'll give them the security they long for. Kaakano n'abawa obukuumi bw'ayogera Mukama. The promises of the Lord can be trusted. Mukama by'asuubiza bya They mazima. are as genuine as silver refined 7 times. Bituufu biringa ffeeza eyisiddwa mu kyoto ky'omuliro. Emirundi 7. Erongoseddwa emirundi 7. Ekyawandiikibwa. Naayagadde okusoma ekyawandiikibwa ekyo nga tusinziira ku mbeera gye tulimu. Abantu bangi tuvudde ku mazima, tuzze nnyo mu kwegulumiza. Oba kugulumiza abalala kubanga tulina bye tubaagalako. Oli n'akusanga n'akusuutasuuta, weewaawo ng'oli mukyamu, naye n'akugulumiza nnyo. Era n'akozesa olulimi lwe ng'agamba nti nze nsembayo. Katonda agambye nti nja kujja abantu abo bataase. Era mbawo obukuumi bwe bayaayaanira. N'olwekyo abawemula abayisa mu bantu amaaso abakulembeze abatawuliriza bye bakulembera mwenna babayita baki babayita ki abasuutasuuta naddawo enjogera inaku zino kibo naye kimbuzeeko oli ebyogeramo kakajjajjatta ali awo n'akujjajjata ng'ate oli mu bukyamu ye n'akubuzaabuza olumu n'okuba n'abantu b'empi. So n'olwekyo bantu bange Katonda bwe yali atonda ensi eno yagiteerawo engeri gy'erina okutambula. Tutambulire makubo ago Katonda ge yatuteeramu, tutambulire mu butuukirivu, topapya by'oyagala kufuna kubanga Katonda yakuteerawo ddala olibifuna. Bigambo byange bibira. I wish you were the preacher of the day. Kintu kimisa ky'osobola okwebaliza Katonda. Neebaza nnyo Katonda olw'embeera katingeera eno gye tulimu. Nti nsobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'enjogera ne bantunuulira ne bankwiriza. Ate nanyamba obutaseerera kwogera bitalina makulu. Ekyo nkyenyumirizaamu nnyo. Kizibu kinnakalala ke nsaba okugira emabegakaawo kali ke tuvuddeko okwogera kiri ekya sitaani. Ennaku ze post Facebook naye nagitaddemu nga bwemanyi okufuli bawandiisi nagitaddemuko ng'eri awo oli bw'ataba mangu olumayiza obutagitegeera nempandiika nti wali okimanyi nti ne sitaani kyatyayo omusirusiru akikola. Abamu tebategedde kyentegeeza, abamu ne balumba ono ne balumba ono. Naye ne wabaawo omwami omu eyankubidde essimu
nanga mwanisema kuna ngoberede ebbanga ddene n'ebintu era nga mbitegeera naye kulunondesa oba totegeeza ki nsaba nze ombuulire nzije kiri kye twogedde wali era namubuuliza ne mugamba osoma ku byawandiikibwa ku bitabo bya Katonda byonna nagamba ne mbuuza wali osomyeko ko olunyiriri ne bagamba nti awo Sitaani n'amenya ekkanisa nanga mutuufu sikisomangako ne mugaa kale namunaye eriyo Sitaani byakyakola ate nga yokusibusi lwakikola alina amatu nawulire kintu ki kyewali oyiseemu n'ogamba ekyo yali Katonda okumpisaawo olugendo lwange olw'emirimu gyange olw'obulamu bwange tinakati emyaka egiyise kuva 26 nalwala amagulu gange gano amagulu gange ago agaawulwa eddagala mu nsi wonna tinalinya n'ennyonyi enkola ki naleeta tusiigeko olwo naakola bwati olwo naakola bwati kati Katonda nankyusizaamuko tiluli gajjanga ne gankuba wansi gunaagenda we waava nenjogerega nti mulwadde wa sirimu nenjibukanga ng'olusota amagulu nga gayibuka kati Katonda ekyo yakinkyusizaamu ate akasikyagifuna naye gagira ne gajja ne gannuma ne gakankana ne gannuma ne gazimba era tegaddangako omusayizi yaabo naye olw'obulumi na biki byonna byonna natuuka tayimu nekivaako nze nga nze nekivaako kubanga ne bwe nali namukwano gwange nagenda USA ne bakebera buli kintu omusajja n'agamba omuzungu n'agamba tulaba alina amazzi mu magulu gamu era tulaba infection but you can't see the cause yakola ki yababula eyekyo nenkomawo nawano cause nekola ki kati ekyo nenkirekera Katonda naye mwebaza kuba sinaba mulema era nti asobola okutambula okuyingira aye Mukama Katonda nsaba era nsabira buli muntu ali mu kusaba naffe kati n'atali mu kusaba naffe kati tuwe obukuumi tulina ekirwadde kyetulaba kati ekya korona ekisibye buli mulimu gwonna ekisibye buli mbeera yonna ekituufu tetumanyi naye olwokuba tetumanyi ffe kituba tetumanyi tumanyi gwoba okimanyi era Mukama Katonda tukusaba otukenderezeeko ku busungu bwe tuba nga ffe twakunyiiza kitaffe tukusaba tugabirire kuba kati buli muntu akaluubirizibwa okugenda gyali akolera bangi tebakola abaana tebasoma amakanisa gaagano makalu kitaffe tukusaba tuteekeko omukono gwo ogw'amaanyi tuteerewo embeera kuba gwomanyi otutwala byonna mbisaba nga mbita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe amen. Mulimu amaanyi mumusayi mulimu amaanyi mulimu amaanyi mulimu okusanyuka Yes.
semakula gy'abaddemu tulijjukira. We shall remember that we spoke to God and God spoke to our problem and you slapped it and it was no more. I pray all this. I speak and declare and decree. Buli kyenjogera ddamu amiina. Abadde agenda okufa tokyafudde. Abadde alina endwadde ebule. Atalina mukisa ogufune. Nga yonna Katonda ayogere n'ekibuga ekyo okizimbemu ennyumba okikolemu embaga okirabiremu ebirungi okiwereremu abaana. Omukisa gwa Katonda gubeere ku bulamu bwammwe mu linnya lya Yesu Kristo. Tulangira wiiki empya ejja n'obujulizi. Saavisi misaki gy'abaddemu buli abadde mu kkomera Katonda ayogere n'ekkomera ekutte endwadde ziwonne. Tambulira amiina 3 ey'okubiri esembayo. Kati okusigala ku mpewo kitwetaagisa sente kugula internet. Kansabe okole bwoti emikono gyo ng'alina kyofunye eri Katonda. Nsaba omukisa. Ayi Katonda, I bless those people that send us support out there. Bless them for me in Jesus' name and do them good because of their giving. Your seeds, your offerings, your givings. May the Lord bless you in Jesus' name. Now the numbers on the screen, you can send your support and the Lord will bless you. Remember, we are fasting every Wednesday until the Lord says stop. I love you all. Remember, I talk to God. God will talk to your problem. Amen. Yes, Tatia, busy with you. Come on. I love you so much because I'm going but time is well spent. Kakati no, kakati nsaba buli muntu andaba. I request every person watching me. Osabye ekintu ky'oligamba nti Mr. Semakula lwe yajja nasaba Katonda ekintu. As for something that will attach to when I'm coming a message, raise up your hands. Ky'osaba kyonna nga tugamba Mr. kyo yaliwo nasaba Katonda omulimu nasanze omwana eyo oyimanaga gundi lwe yaliwo nasaba promotion n'engifuna nsaba buli muntu ky'osabye asabye okuwona n'amakulu ga Mr. Katonda agawonyeze ddala mu linnya lya Yesu Kristo. Katonda ayogere okukuuma ayogere okukolera buli ky'osabye kisabe era ng'olw'omukono gwange abalwadde mukwate babaluma. If you are sick, may the Lord heal you. Amaanyi ga Katonda gayite mu TV, gayite mu camera, gayite mu studio owone. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. One more time, say amen. Be healed in Jesus' name. Amen. Mukubire engalo Yesu. I'm so humbled. I love you deeply. And John, thank you for coming. I want to share briefly. First of all, njagala kwebaza mwami Kigozi, njagala okusaba mwami Chris, mwami Kalisa obudde bwaffe temubutujjaako gundi mubawebuddako. Ensi yonna esaba naffe because of NBS. We kindly ask you, Mr. Chris, I tried to call you nekugulwa banga babadde busy. Please, I beg you. Naye bwe kibanga abakulu babwetaaga Bayibuli egamba muwe ekitiibwa bwe kigwanira kijja tuluma. Naye abakulu nammwe mutuleke tusabe kamanya bawo yonna bamusuula mu kinnya. Jonah was thrown into the sea. Katonda yamugamba gende Ninevi n'agenda Tarshish. The Lord told him to go to Nineveh, but he instead went to Tarshish. Eddakiika nina 10 n'ezi. I have 15 minutes left. Ekisookera ddala First of all, yonna bamugamba genda Ninevi Jonah was told to go to Nineveh. yagenda Tarshish. He went to Tarshish. Lesson esooka The first lesson. baakugamba genda mu church They told you to go to church, si mu ssabo. not to the shrine. Yonna gye baamugamba si gye yagenda. Jonah took a different journey from what he was told to go. Yonna 2:10. Jonah took verses 10. Bwe nali wansi mu nnyanja While under the sea, nakoola Katonda. I called the Lord. Katonda n'awulira eddoboozi lyange The Lord heard my voice n'ayogera n'ekyennyanja. and spoke to the fish, Ekyennyanja ne kinsesema ku lukalu. and the fish vomited me on dry land. Ekyokubiri, Secondly, Katonda the Lord, olw'obudde point after point, Katonda Mukama, asobola can
okwogera n'ekyennyanja Speak to the fish. ekyennyanja ne kikusesema And the fish actually vomits you out. nga sinneerabira Before I forget, ekyatwaza yona mu kyennyanja the reason as to why Jonah went down to the belly of the James. fish is because of rebellion. buli bw'ojeemera katonda Every time you disobey God, oyinza okufuna endwadde z'otasuubira you might get diseases that you never expected n'ebizibu by'otasuubira and problems that you didn't naye actually bwe expect. weemenya But when you repent, fulidde bulungi essala ya misaki I've heard clearly the prayer of the otusaasire have mercy bwe upon us. weemenya When you repent, ne bwe wajjamu embuto 30 regardless of how many times you have abandoned, katonda asonyiwa that abeemenya God actually forgives those who repent. wanika omukono gatyo Raise up your right hand. mugambe nti ayi mukama Lord Jesus, tusonyiwe have mercy upon us ebibi for our sins. kati katonda atumye okwogera ekigambo eki And Lord has sent me to speak one word. remember jonna Ojjukira yonna. buli muntu kiddire bamwezi mugambe remember jonna Ojjukira yonna. bw'alina kansa If you have cancer, remember jonna ojjukira yonna. bw'alina sirimu If you have AIDS, remember jonna ojjukira yonna. bw'alina amabanja If you have debt, remember jonna yonna mujjukira. bw'atalina mukisa If you don't have a blessing, remember jonna yonna mujjukira. when you remember Jonah, when Jonah was swallowed in the belly of the fish, what did Jonah do? He prayed. It is as simple as praying. Kyangu nnyo ng'okusaba. Simple prayers Essala ennyangu can do miracles. zisobola okukola ebyamagero. Jonah bamusuula mu nnyanja. Yonna was thrown into the sea. Ekyokuyiga ekiri awo, Another lesson to learn from Jonah it. bwe yava mu nnyanja, When Jonah fell into the sea, eryato ne litereera. the boat actually settled the storm. Waliyo abantu some research Some people, nga bwe bava mu bulamu bwo if they live your life, oterera. you become a better person. And it takes time Ate kitwala budde to learn that. okukiyiga. Bayibegamba baafuba. The Bible says that they struggled. They tried Bagezaako to save Jonah, okutaasa Yona, but the wind was too much, naye omuyaga gwali gususse, so they threw him off. ne bamukasuka okuva ku Waliyo lyato. ekika ky'abantu There is a certain kind of people, ne bwogezaako otya, regardless of how much you try, bwe basigala mu bulamu bwo if they stay in your life, tolitereera. you will never It settle. takes discipline Kitwala mpisa to throw some people abantu abamu okubakasuka off your boat. n'obajja ku lyato lyo. Ekirala, Second, Yona yali yeebase Jonah was asleep mu muyaga. during the storm. Yona yekka It is only Jonah si ye yasooka okwebaka mu muyaga, who wasn't the first one to sleep ne in the Yesu storm. yeebaka mu muyaga. Even Jesus slept during the storm. Microphone yona erekana nnyo uncle please. Ne Yona yeebaka mu muyaga. Even Jonah slept during the storm. Ne Peetero yeebaka mu kkomera. Even Peter slept during the prison. Emuyaga bw'esukanga When the storm has yiga overwhelmed, okuwummula learn how to rest. kuba Katonda w'alina amaanyi. Because your God is actually powerful. Asembyeyo kino. This is the last one. Yona bwe yali mu kyennyanja When Jonah was in the belly of the fish, n'ayogera ne Katonda, he spoke to God. Katonda n'ayogera n'ekyennyanja. God spoke to the fish, Okusooka first of all. Yona ateekwa okuba yayogera n'ekyennyanja. Jonah could have tried to first speak to the fish. Tekiwulira lulimi lwe. It doesn't listen to his language. Ateekwa okuba yakaaba. He must have cried. Amaziga tegakikomako. The tears did not impress him. Ayinza okuba yakisamba Probably even kicked it. tekyaggulawo. It did not open up. N'ayogera ne Katonda. But he spoke to God. Ye Katonda n'ekyennyanja balina olulimi lwe boogera. God and the fish have a certain language they use. Nina essala olwaleero. I have a prayer today. Osobola okwogera ne Katonda. You can talk to God Ye Katonda n'ayogera ne kansa. and God speaks to cancer. Boogera olulimi. They speak a certain language. Omwana yambuza ekibuuzo. Somebody asked me a question. Ebisolo n'ebinyonyi Animals and birds, byajja bitya mu lyato lya Nuuwa? how were they able to walk up to Noah's ark? Nuuwa yayogera ne Katonda. Noah spoke to God. Katonda n'ayogera n'ebisolo n'ebinyonyi. God spoke to the birds and the animals. N'abiwa olunaku. Gave them a day. N'abigamba mujje bibiri bibiri. Told them to come 2 by 2. Tebyajja bina. They did not come 4 enough. N'abiwa eddakiika n'essaawa. Gave them time. And Olwaleero today, tusaba Katonda I pray to God ayogere n'embeera yo to speak to your situation. ekuseseme mu linnya erya Yesu. Coming you out in the name of Jesus. Basawo ne banyawo. Ladies and gentlemen, Bino wammanga bikulu nga sinava ku tiviyo. the following are very important. Katonda The Lord asobola okwogera n'okufa. can speak to them, Okufa ne lulwe kukuvaako. and death leaves your life. Wandiika emikono. Raise up your Buli hand. abadde agenda okufa. Whoever was about to die, Okuva olwaleero from today, togenda kufa
Papa's Hotel. And you've been co-struck at Papa's hotel. Nabeerako mu Kampala. And you are staying in Kampala. Nga sirina wembeera. Without a place to stay. Sirina mikwano. Without friends. Ng'abantu tebanjagala. People didn't like me. Ennyimba zange tebaziwulira. Naye nayogera ne Katonda. But I spoke to God. Ye Katonda n'ayogera n'abantu. And God spoke to the people. Buli andaba. Whether he's watching me. Ng'ekibuga ky'obeeramu kikalubye. And the city Wandiika emikono. raise up your hand. Okuva olwaleero twogera ne Katonda. Ye Katonda ayogera n'ekibuga Dubai. Ayogera n'ekibuga America. Ayogera n'ekibuga China. Ayogera n'ekibuga Cape Town. God can come to the city and the city can accept you. Katonda asobola okwogera n'ekibuga ne kikukkiriza. Yesu ebaali bamubatiza. When Jesus was being baptized, Yesu yalina omutawaana kyusa. he had a challenge Kunnyonnyola mukuwamu message. to go around explaining to different people. Nze nokulaba ndi mwana wa Katonda. I am a child of God. Twala ebyo oli mu basi. Ndi mwana wa Katonda. I am a child of God. Ndi mwana wa Katonda. I am a child of God. Katonda n'akikola ku message. And the Lord, Ebaali bamubatiza. when he was being baptized, Eddoboozi. the voice was heard. Ne lyogera mu bbanga. It's saying, Ono this ye mwana wa Katonda. Ye mwana wange. my beloved son, Ate si mwana bwana. Gwe neenyumiriza. and I am well pleased in him. Buli andaba. Whoever is watching me, Katonda asobola okwogera n'abantu bonna bulungi. the Lord can speak to all the people at once. Kale nsabye oligenda osaba visa nga tonnaba kwogera. Katonda agamba omusungu oyo mwana. Katonda asobola. The Lord, Fema message gy'olina. the favor upon me, Katonda ayogera n'emitima gy'abantu. the Lord, it is the Lord who speaks to the hearts of the people. Kale buli andaba. So whoever is watching Oyagala kukola mu World Bank. and you want to work in World, Oyagala kukola mu UN. you want to work in UN, Oyagala kukola mu New York. you want to work in New York, Oyina ebintu by'olaba. there are certain things that you see. Wandika emikono. Raise up your hand. Katonda ayogera n'ekibuga ekyo bakuwa visa bakuwa empapula bakuwa obutuuze. Katonda ayogera ne kansa. Katonda ayogera sinimu. Katonda ayogera n'amabanja. Today I spoke to God. God spoke to fish. Nayogera ne Mukama Katonda nayogera n'ekyennyanja. Ngina abantu bensabidde nga kumpi bafu. There are people that are prayed for and they seem dead. Etwogera ne Katonda. But we spoke to God. Katonda ayogera n'okufa. And God speaks to death. Edda ennyo A long time ago, ekkanisa yalina ekizibu n'okumisaki. the church had a problem. Bakiyita Kerode. It is called Herod. Kerode ye mutemu yali akyasinze. Herod was the greatest murderer ever existed. Oyira mwami gamba ate teyali omu. And it wasn't just one person. Kerode nga yeezaala. Herod would give birth to another Herod. Nga Kerode ono ajja n'afa omwana we n'amusikira. One Ate Herod naye n'aba mutemu. would be inherited by the father and then they would also be Now murdered. listen. It was King Herod Kabaka Herod that killed the boys when Moses was born. ye yatta abaana ab'obulenzi nga Musa azaaliddwa. It was another Herod, King Herod, Era yali Herode that massacred all the baby boys when Jesus was born. eyatta abaana b'obulenzi bonna Yesu bwe yazaalibwa. Herod and God were not in good terms. Herode ne Mukama tebali mu bitabo birungi. It was King Herod Kabaka Herode that killed the baby boys when Jesus was born. ye yatta abaana b'obulenzi Yesu bwe yazaalibwa It era. was King Herod Era yali Kabaka Herode that murdered all the apostles. eyatta abatume bonna. So Herod and God, Kati Herode ne Mukama, Herod was untouchable. Herode He yatakwatibwako was a murderer. nga mutemu. One day they came to Jesus Olunaku lumu ne bajja eri Yesu and they told Jesus, ne bamugamba nti they want to kill you. baagala kutta. He said, who? N'abuuza nti ani? Nagamba Herod. And they told him Herod. Look at what Jesus said. Laba Yesu kye yabaddamu. Go tell that fox. Mugende mugambe ekibe ekyo. Okubanga Luka 13:3 ne bagamba sebo Kerode agenda kutta naawe. Herod is also going to kill you, they told Jesus. Ate Kerode bw'akutandikako And when Herod has
bamusuubira okudduka. They expected him to run away. Oli yali kabaka nga yafuga atta kwayagala, asiba kwayagala, atuuka kwayagala. Yesu yekka. It is only Jesus N'abagamba mugende mugambe ekibe ekyo. who told them that go and tell that fox referring to hell. Buli kizibu kyo kibe Yesu ye takitya. Give all the problems to Jesus, he was afraid of them. Ezengalo ze mukubye sizitende. Yekka n'ayogera ne Katonda. I spoke to God, Ye Katonda n'ayogera and n'ekyennyanja. God spoke to the fish. N'ayogera ne Katonda. He spoke to God, Ye Katonda n'ayogera n'abantu bonna. Tono Yesu mwana we. and God spoke to all the people that Jesus is his beloved son. Okuva olwaleero. From today, Katonda ayogere ne ofiisi gy'oyagala oyingira. may God speak to the office where you want to go to. Katonda ayogere n'endwadde ekuluma ekusesemme. Ulira kwapamira olyalantu baleo. Hallelujah. Go tell that fox. Go tell that fox Mugende mugambe ekibe ekyo that I will keep on casting out demons tinja kusigala ngoba emizimu and healing the people. nga mponya abantu. Mugende mugambe ekibe ekyo. Go and tell that fox Ngenda sigala ngoba emizimu. that I will keep on casting out demons. Olumbe kwayita ekibe kabaka. He's calling the king of fox. Ngenda sigala ngoba emizimu. I will keep on casting out demons. Ngenda sigala mponya abantu. I will keep on healing people. Bayibuli egamba today, Olwaleero, tomorrow, enkya, the third day, olunaku olwokusatu, I will accomplish my purpose. nituukiriza ekyomulimirwa kyange. Hey! Nobody can stop Jesus. Nobody can stop Jesus. Nobody can stop Jesus because Jesus is strong. No cancer can stop Jesus. No demon can stop Jesus. No what? Kale olwaleero ekibadde ekyo kakituuma erinnya kibe. Then the problem with disease has a name, is called a fox. Eryo ebbanja kakituuma erinnya wadde litiisa naye eryo ebbanja kibe. Go tell that fox that nobody can stop Jesus. Ogambe ekibe ekyo nti teri yekisobola kuziyiza Yesu. So Jonah said, I spoke to God. Yona n'agamba nti nayogera ne Mukama. God spoke to the fish. Mukama n'ayogera n'ekyennyanja. Anange Kampala ono yali muzibu. Kampala was really difficult. Saasamira. I never Teri committed mulogo the yannyambako. There is no sorcerer who will. Naye zino essaala But this prayer, Katonda aziwulira. the Lord surely hears them. Anajjukira Sawulo ngatta abantu. Who remembers Saul when he was going around killing people? Give me 4 minutes. Anajjukira Sawulo ngatta abantu. Who remembers Saul going around killing people? Temujjukira Sawulo yattanga abantu. Anajjukira Sawulo ngatta abantu. Renita tuulanga ne mukyala. Anajjukira Sawulo ngatta abantu. Who remembers Saul going around killing people? Kiki yakola? What did the church do? Kyaki yagenda mu yeesabu. The church went and prayed. Katonda n'akwata Sawulo n'amukyusa omutima. God Saul's heart and changed it. Olumu abalabe bo tebagenda kufa. Sometimes your enemies are not going to die. Katonda akola ebintu ebyo. The Lord does 3 things. Akusitula nnyo ne bakulengera ne bakwegomba. He exalts you and they see you from afar and they admire you. Oba abafuula bize nnyo ne bakuvaako. Or he will make them extremely busy and they forget about you. Katonda afuula abalabe bo so busy to even think about you. Oba abakyusa emitima. Or he changes their hearts. Asobola okera ku makya n'abuuza onjigganyiza ki Sawulo. Sawulo agenda okuvaawo n'agamba sikyakuliko misaki sikyakuliko ddamba nga Katonda yennyini yamunenyeza mulyagala ng'olina abalabe. May the Lord rebuke them in Jesus' name. Mukama Katonda akole ku balabe bo mu linnya lya Yesu. Finally, N'ekisemberayo ddala. one day, Olunaku lumu Herod, Herode, after killing many disciples, ng'amaze okutta abayigirizwa bangi, He put on his royal robes, n'ayambala ebyambalo bye by'obwakabaka. called the entire nation Eggwanga lyonna n'alikuŋŋaanya to give a public speech. abeereko ebigambo by'ayogera gye bali. My Bible says Bayibuli yange egamba he spoke, nti n'ayogera, and people said, abantu ne bagamba this voice is the voice of God. lino eddoboozi liringa ng'erya Katonda.
He speaks like God, they say. Now the scripture, please, I'm closing. He speaks like God, they say. Who has somebody in your life who seems to speak like God? Those people exist, we have them. They look at you straight in the face and they say that you'll never amount to anything. Speak like God. My friend Phil, a white person looks straight in his face and said, you will never step in America. And when you look at him as a white, you would think that they are actually just from America. Acts 12:22, the people looked at Herod speaking and they said his voice is like of God. The Lord had amongst Herod's words. As he was seated and people were flattering him, he sent an angel. Listen to me carefully. To Mary, the angel was sent to tell her that she was going to conceive. To Gideon, an angel was sent to him to tell him that he's a mighty man. To Samson's mother, she was told that she was going to give birth to a powerful boy. To Meshach, Shadrach, and Abednego, they were sent an angel so that he could save them from the fire. To Holy Mary, an angel was sent to her to tell her that she was going to give birth to a boy. The angels used to come with good news. To Daniel, he was told that his prayers were actually answered. To Herod, they sent an angel to him who slapped him. And he fell down. Instantly died and wrote. That was the end of Herod. Even his money. What did he do? Was not able to actually he didn't even go through the process of death. Right there and then is where he instantly brought instantly and the statements changed. All the news and all the journalists and the cameras were there like we are here today. They say he speaks like a God. The angel slapped him just once. They changed and they say he's stinking. He is rotten. May God be whatever is standing before you as love. Come on, people, stand up on your feet and clap your hands to Jesus. You can come in, the wedding will start in 10 minutes. God bless you. Hey, this week, Kulacha on my Facebook and YouTube, only families. God bless you, Sami Sansemakula. I love you so much. Oh, yeah, can you sing?